kwegampulira ng'empalana ya Gatonya sikyasobola kugiwanirira mu magezi gange ag'obuntu. Kankubuulire enkooye era nze namaze okusalawo ngenda kukwata ekifo kyange n'ennyumba yaamu mbitumbe, nkwate ekkubo ngende ngule awantu wonna ne wanaabawala naye nga nsobola okuwulirirawo emirembe. Bagamba kirungi olwakiri obeera ewala naye ng'owulirirayo emirembe, kubanga omusajja kwegamba mpitiriddeko. Gweno kyali ku ebyo nze ne nkubuulira mukyala Gatonya byakedde okunvuma era nange ogenda kungamba nti nange nve ku kyalo ngende. Nali nakugulira ennyumba ku shida mukulu wa kyaku nga njagala nkuwonya obupangisa naye gwe wadda mbuno obukazi obwavu butalina kye bulina nga n'akaleega alinda gwe okamugulire. Kyova olaba ojja kufa obwavu Philip. Naye ekyokuba nti nawasa tikikujjako kungabira nnyumba. Nnyoko nkuwa ennyumba ogende weyagaliremu ne mukazi wo. Kati nze olwo atamba nfunirawo. Gwe mbulira waawe oyagala ofunira. Kazi oba mulimu ki? Ogw'okunoonya Natalia ne Dickson. Gwe wasudde we bali? Iye. Kaakati gira ndagirira. Gwe funa bufunyi lunaku ojje nkutwaleyo. Wamma ate ekyokuntwalayo kyekijja okusinga. Kulikayo. Mbuddeyo mukwano. Abasawo bagambye ki? Abasawo bagambye nti omwana waffe ali bulungi. Amiina. Mpozi n'ekirala bagambye nti siddayo mu ddwaliro okuggyako nga nnumwa. Kati mu bufunze ebbanga liweddeyo. Pulyani yalikiridde olunaku olwo. Kati ate weeraliikirira ki? Gwe muntu eyali badde asanyuka nti ogenda kufuuka taata.